ekiseera kiweddeyo ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe n'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku unity platform ku lwa ofiisi yokka njagala tutambulire bufa wamu ffenna bega ku bega atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda atayagala okwegatta ye mulabe tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu mu mirembe tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde wakayita ennaku 15 n'essaawa nga 5 n'ekitundu najja wano ne nkukolera story ne nkugamba nti nina amawulire genfuna. Amawulire gano nga nkulaga nti retired Kano Kizza Besigye yali munda mu ggwanga erya America. Era ne nkutegeeza nti nga tannaba kubanga yolekera eggwanga erya America yali amaze okutuula n'abakulu mu kibiina kya FDC nga basala entotto ku nsonga 3. Ne nkugamba nti balina enteekateeka eziggulawo ekibiina ekipya ezikola FDC empya. Mu ngeri yemu balina enteekateeka ezigula ekibiina nga Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagula National Unity Platform. Kyokka ensonga ey'okusatu yali egamba nga Dr. Retired Kano Kizza Besigye yennyini mwenyeeke ng'abagamba nti twandibadde tetuggulawo kibiina yadde okugula kubanga kye twetaaga si kuggulawo bibiina bingi eby'ebyobufuzi wabula kye twetaaga kimu kwe kubanga tununula eggwanga okuva mu buwambe mwe riri. Ampuliriza bino byonna agenda byogera nga kooti emaze okusala omusango n'ekakasa nti FDC yawane najja nankume ya Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amriat be batuufu. Wano baali bamaze okitegeera nti oba oliawo tebakyalina kibiina. Bwe baatula mu meeting era najja wano ne nkugamba mpuliriza bino mbigamba ku lwaki kye ngenda okubanga nkugamba kubanga amazima gali nti retired Kano Kizza Besigye alabika nga akubye Gen.M7 ekkonde evvannyuma yandibanga amukutudde omutima olw'ensonga ki bye ngenda okubanga nkuwa. Era najja ne nkugamba nti newankubadde waaliwo okusika omuguwa wakati w'abantu abamu ne nkugamba nti waaliwo omukulu amanyiddwa nga Munyagwa Mugaati gwa Bata. Oyo yali agamba nedda tetusaana kwegatta ku NUP. Naye era ne nkugamba nti oyo alina ensonga ze olw'ensonga nti NUP yali yakajja mu by'obufuzi ye yamujja mu paalamenti ng'ekozesa kaziwe Bashir Mbaziira. So oyo alina obulumi bwe ku mutima. Naye retired Colonel Kizza Besigye yali abagamba nti tuteekeddwa kwegatta ku NUP kuba yeyina amaanyi mu kiseera kino. Ampuliriza era ne mbabbirako ku byama ne mbagamba nti ekitutte retired Kano Kizza Besigye abasajja abazungu abali mu nsonga z'okulaba nga Gen.M7 ava mu buyinza bw'eggwanga Uganda baali bamuyise. Era ne nkugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yali yakava mu ggwanga erya America. Era ensonga ezatwala Kano Kizza Besigye ez'ekyama ne nkugambako. Ne nkugamba nti baali bamuyise nga bamugamba nti oba oliawo twagala okulaba ku combination yammwe abangoberera eyo story mwagiraba nga bamugamba twagala okulaba Besigye ne Kyagulanyi Ssentamu nga mwenna muyimiridde wamu. Ampuliriza olunaku olwaleero retired Kano Kizza Besigye abaddewo era abadde musaale nnyo. Ampuliriza mu kubeerawo kwa NUP ng'eggulawo ekitebe kyayo. Njagala tuwulire ebigambo Besigye byayogedde. Njagala bikumenyaamenyera otegeere. Eno ye DPTV Uganda. Ampuliriza gwe nga gwe mulundi gwo ogusoose nja kukusaba wa video yaffe like ate genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga nkusaba wa video yaffe like gyongereyo ne ku muntu omulala omugambe guno omukutu guleeta waaka. Yenza Sajjime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Eno ye DPTV Uganda. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa
munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo munnayuganda munnange mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga Sheikh Ashraf mu kujjukiza kubawa ddala kakati munoonyeko ewatali kubeera ng'ate oba oliawo olonzalonza. Njagala kubeera nga nkwongerayo mu waaka mukwano gwange gwe nnina olunaku olwaleero. Ampuliriza Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'alabika nga alinga atudde ku nfeete y'ebibiina ebiri mu ggwanga Uganda. Muno bwe tuba tumenya ebibiina tumenya ekibiina ng'ekya DP kye kibiina kye tuyinza okugamba kinnansangwa kinnakazadde w'ebibiina byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Mu ngeri y'emu munnayuganda munnange njagala kutegeeza FDC yebadde political party okuva mu mwaka gwa 2020 ebadde ey'amaanyi wabula yagimenyeemenye era bw'atyo n'agitwala. Mu ngeri y'emu abadde ng'eyakawummulamu retired Kano Kizza Besigye olw'amaze omunyoola ensingo ate ne wajja Kibanda ne wajja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wajja Bobi Wine ne wajja omubanda wa Kabaka. No nonsense atayagala kumanya tebamulina mu pulaani zaabwe tebamulina mu bajeti zaabwe yensonga lwaki abalumya emitwe n'okutuuka essaawa ya leero. Ebimu ku Bobi Wine byazaakolanga bintu byewuunyisa era si bya bulijjo. Bobi Wine azze yeeyoleka amagezi ge n'enkola ye y'ebintu etali ya bulijjo. Nkola ki zazaayisaawo Bobi Wine nga zisukkulumye ku ntegeera y'abakulu abali mu kibiina kya NRM oba oliawo ne Gen.M7 yeeyita Ssaabalwanyi. Bobi Wine kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2017 yajja n'ayingira ebyobufuzi mu paalamenti wabula yakola speech gye njagala okuba nga nkujjukiza. Speech eyo gye yakola yagamba nzize ndi mulamu mu byobufuzi nyinza okuvaawo nga nfudde. Nzize ndi musajja mugagga nga nnina ssente nyinza okumaliriza nga njavu wadde. Ebigambo ebyampuliriza kizibu nnyo okuva mu mubaka wa paalamenti kyokka kubanga omubaka wa paalamenti tomusuubira kuteekawo impact but omuntu akola statement bw'etyo ebigambo ebyo aba alina olugendo gy'alaga ye Kyagulanyi Ssentamu. Tutuuka mu by-election 2018 ey'ebugiri ajja ayambako Kasiyano Wadri okuwangula. Mwami Museveni era teyamutegeera bagenda mu Arua amukuba hand down ku mukulu amanyiddwa omukulu yali amanyiddwa nga ani Kasiyano Wadri. Yes, bagenda okuwangula Gen.M7 gye yali atadde amagye era bagenda okuwangula akalulu babalangirire ng'abawanguzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadri ne ttiimu nga bali munda mu kkomera wabula ne bawangula Gen.M7. Ekyo kyatandika okutiisa NRM ne Gen.M7 ne bamanya omuntu gwe tuli naye alabika si wa bulijjo ate si wa kuddayo. Ekintu kye njagala okuleetera ekirala eky'enkizo mu by'enkizo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze ne kikanga abantu kino kyo ngenda kikunnyonnyolako bingi. Nja kusaba genda maaso n'okuba ng'otugoberera malayo akatambi kano. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kisinde ekya People Power ng'anoonya ekibiina mwagenda okutambuliza ebyobufuzi bye. Ebibiina bingi byamwetooloola okuli DP nga tukimanyi nti DP yali omukulu Mawu akolera omumpembe Yosefu Yoseri Tibahaburwa. Ampuliriza bino byonna bigenda mu maaso nga Bobi Wine ateza amaaso. Abajjukira Bobi Wine speech gye yakola yali avandooza mu ggwanga lya Morocco oba Zimbabwe. Ampuliriza yabasanga saidi zeeyeno gye basima amafuta nga DP etambuza kye yatuuma DP Block. Bobi Wine yakola speech eyali yaludde okulabibwako era bwe tuvaayo Nobert Mawu yatandika okugamba nti kati Bobi Wine alinga emmotoka etalina namba plate ne mu kiseera kino yeetaaga okunoonya political party yonna gy'ayingira asobole okujja ku biruubirirwa bye yali ataddewo. Kumbe Bobi Wine yali asirise wabula yalina ebibalo bye byabala. Ampuliriza biki Bobi Wine bye yali abala mu kiseera nga wabula emyezi 4 tugende mu kalulu ka bonna. Bino byonna Mawu abimugamba ng'akimanyi talina lugendo era ayina genda mu DP oba FDC nga wabula emyezi 4 Bobi Wine yanveilinga political party. Ekintu ekyashookinga abasajja
nti afunye atya political party agiyisizaawa. Eno yagigula ku mukulu amanyiddwa nga Nkonge Kibalama. Nkonge Kibalama ebyaddako awo mwabimanya. Abasajja batandika omuvunvubika, ayagala bamuddize ekibiina kye, bamukuddemu enjala. Mujjukira omubaka amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa we bali mu kooti n'alyoka amusoya ebibuuzo n'akabengo ne kamuttuka. Yamusoya ebibuuzo, entuuyo n'atandika ozisaza bibatu. Yagenda owuliranga n'ebirwadde bittuse. Ebirwadde we byattuka n'asaba amazzi ne bagamba omusajja ojja muttira miguwa. Final omusajja oyo yamala n'agamba omulamuzi, nze bankasa okwogera bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu akakuniza akalala ke yateeka ku mwami Museveni kwe kujja ataafune akabonero. Process y'okufuna ekibiina ng'okigula ku muntu esobola okutwala emyezi egiri mu 7. Kyokka bw'omala okufuna ekibiina ekyo gattako emyezi nga 3-5 gye wamala ng'oyogerezeganya ne n'abadde nannyini akikuwe. Kitegeeza gwe mwaka nga gumu n'emyezi nga giigyo. Ebyo byonna biteeka ebbali. Amaze okufuna ekibiina ku intelligence ya Gen.M7 nga tategedde ono omuvubuka ekibiina akifunye atya. Era tebaasobola na kutegeera nti ayogereza ekibiina akigule. Finally n'akigula. Mu magezi ag'ekitalo n'okulaga nti ono omuvubuka si wa bulijjo, agenda atandika okunoonya akabonero, afuna manvuuli, agenda agigazeetinga mu Uganda Gazette. Ekyo si kya bulijjo. Ampuliriza, munnabyabufuzi ali ku level bwetyo, omuntu ali unpredictable abeera wa bulabe nnyo. Omuntu ali unpredictable mu byobufuzi aba wa bulabe nnyo. Kati Bobi Wine azza akola surprise ataaka ez'enjawulo ku Gen.M7 nga mbutuufu amukwata n'aweya nga tamanyi na kiddako. Robert Kyagulanyi Ssentamu jjo ly'abalamu ndowooza zaali ennaku z'omwezi 2 Julayi ayanjulira bannakibiina bonna n'eggwanga nti wano we tugenda okuzimba ekitebe. Ayanjulira bannayuganda wano we tugenda okuzimba ekitebe. Mu bigambo bye yagamba eno y'entandikwa, gano ge maka gaffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 akikoze. Ayina ekibiina, aguddewo offices ez'ekibiina mu butongole. Kitegeeza kyo kuba ne office. Bobi Wine amaze okuteekawo akabonero akalaga nti munnayuganda, typical munnayuganda. Ekyokubiri, amaze okukakasa nti ffe tusimbye amakanda wano we wakati tuyinaayo walala. Kwegamba eno y'enjawulo gy'akoze ku bannaffe ababadde mu buyinza okumala emyaka 37 nti tebalina na kitebe. Kitegeeza bagenzi bo bagenda bugenzi. Wano bayitawo buyisi. Bandi bakano ka stage we ba stagingako ko bafune ku lwendo lw'amazzi beeyongereyo. Kakati Bobi Wine amaze okukakasa nti nze wano weewaka na buli kyetaagisa nsobola kikola wano. Mpuliriza, retired Ekakasizza Besigye ekkonde lyakubye mwami Museveni kwe kubanga oba olyawo mwami Museveni kyasinga okulwanyisa mu Uganda bwe bwegasse mu bibiina. Okwegatta obwo bulabe. Kubanga ekisooka NUP okemulumya omutwe, kati ate Kano Besigye singa akwata akabinja ke ne kegatta ku Bobi Wine, that would be another problem, a big problem eri NRM n'ebibalo byayo ebyokufuga bannayuganda obumbula. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Amukwano gwange talina bizibu tokuba naye abirina mukubire. Omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime abeerawo okubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Enjawulo gye tukola kwe kuanalyzing ensonga. Gwaŋŋamba nti nno njogera nnyo, I'm sorry. Okwogera kino kye nteekeddwa kubawa ebyo bye ndowooza nti bye by'enkizo. Katugende mu maaso. Nkujjukiza kubanga osubscribinga ku mukutu guno n'obuteerabira kuwa video yaffe like. Buli wagiwa like kigyongerayo netuuka ne ku muntu omulala, information neetambula. Gwe mugaso gw'okulayikinga video. Njagala onzikirize tweyongereyo. Retired Colonel gwe nasoose nga nkugamba nti yagenda mu ggwanga erya America olwaleero agamba nti okwegatta ku Bobi Wine y'enkizo. Omulabe wa Uganda ye mwami Museveni era agamba
nti bwe tuba twetaaga okukolera okubaako kye tutuukako tulina kukolera wamu. Bwe tunaakolera wamu tugenda kuwangula enkwe z'omulabe Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Agamba okutwawula yawula kagenderere olw'ensonga buli w'oyawula abantu babulwa amaanyi. Kakati tusaana tumukwate mavumbavumba. Kino nkikuleetera kubanga nakigambako emabega. Ampuliriza. Njagala tufune ebigambo bya retired Colonel Kizza Besigye. Wabula gwe wenna mpuliriza, bino ebigambo njagala obiwulirize. Bino ebigambo tebibadde just bigambo, wabula bibaddemu obwegassi. Kyova olaba yonna entaya FDC ey'Ekatonga tosobodde girabawo. Ne waliwo abazzeewo abakulu, that is Road Mayor, ye president, ye acting president wa FDC. Then waliwo retired Colonel Kizza Besigye nga supreme leader waabwe, ate former FDC like leader. Kakati abo we baba babaddewo, ampuliriza, kino kikola big statement. Njagala tuwulirize. Gen.M7 olwaleero nkakasa atudde ku TV ng'alaba ebigenda mu maaso. Byonna ebigenze mu maaso bimukosezza, kubanga kyasinga okulwanako bwe butalaba nga FDC esemberera NUP oba Dr. Besigye. Jjukira Dr. Besigye ng'omuntu alina connection. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuvubuka azze akwana emikwano mu mawanga g'abakyeruppe, ekiyinza okubeera nga kigenda muwa omukono ogw'amaanyi okuzimba like political base ne career mu byobufuzi. Ate nga tukimanyi abazungu tebafokasingangako ku bannamukadde. Lwaki tebafokasingangako ku bannamukadde? Kubanga omuvubuka oba okyali fresh baba bakyasobola okuteesa naawe, bannamukadde baba bakooye. Mu kiseera ekyaliyo nga Gen.M7 omuwulira ayogera nga bw'ayagala ku bazungu, 1 akooye, 2 takyalina kye yeeguya, 3 asemberedde okufa kwe, kati ebisigadde tayagala kumanya. Ne interests z'eggwanga yazivaako kubanga zamulema mu myaka ng'okyayagala okulaga nti nkola. Oba okitegedde? So ampuliriza, njagala mbe nga nkuwa retired Colonel Kizza Besigye. Nkujjidde eri osobole okutegeera ekifaananyi how big Bobi Wine watuuse mu kiseera kino, impact ki. Ne Dr. Besigye kyabagambye nti amazima gali nti Museveni tayuuyibwangako nga waayuuyiddwa ku mulembe guno, nti newakubadde naye yamuyuuya, naye amazima gali nti alina omuntu gw'atayinaako pulaani. Ampuliriza, njagala kusembayo nga nkulekera katambi ka retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkutegeeza nti wa video yaffe like, ate era genda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Yenza Sajjime mbaagaliza bye munjagaliza, atakuumira mpeera abankuumire. Peace and love.
abalwana bonna bazimba ebibinja. Abalwana bazimba ki? Towangaala wekka nti ze ndi wano njagala nkyukakyuka. Beera kw'ekibinja mwokola ki? Mwogwa nga kibinja kye kiina missoni ya kununula ki? Gwanga. Tuzimbe ebibinja. Era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna mulimu bagwina mu ngalo ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe bwe mbanga mu lutalo luli lwe twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka, article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinnyirira ssemateeka n'amateeka gaffe kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinnyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizzaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa. So bwe bakubuuza nti bino obikola ng'ani, ogambe article namba meka? Article namba 3 yatuwa obuyinza. So basebo ne banyabo ng'amaliriza ebigambo byange, njagala okubategeeza nti abo bonna abafudde, ate bangi bw'obala kuva emabega, bangi nnyo bayitirivu abafudde. Lisiti ezo z'olaba, buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki? Ey'abafu, ababuze, abakoze eki? Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati, newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira, naye tegubadde gwa bwereere. N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zaayiseemu ze tumuyisizzaamu nga tunyeenya. Era kati waali abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti gye tulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga ngeri gy'eteyuuganga. Eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde sigwe munene nnyo. Mulimu ogusigadde. Mwenna muyina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe. Bonna abali mu magye, abali mu poliisi, abaliwa nabo bennyini bali bubi mu ngeri empitirivu ennyo. Era nabo balinze ffe tubeeko kye tukola ki? Kye tukola nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki? Nga kiggwa.
abaali ab'ebweru nga bawanirira mwami Museveni era abaamutuleetera okutulumya negyetutuuse ab'ebweru abamutaddemu ssente abamutaddemu emmundu abamutaddemu ki nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa nabo kati bakola ki nabo kati bakisembera wala era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola naye yataddewo ki akasumuluzo muwulira abantu be babadde bagenda kusuumula mu Amerika nti bagoowa nabo wiiki eno bakoze ki kasumuluzo nako bakatadde n'ebirala bijja kuddako ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina kye kikola ki tekidda ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyiwe era aba-NRM ndowooza batuufu kubanga nawulidde aba-NRM nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo ono so bino byonna bubonero obukulaga ti ekiseera kikoze eki ekiseera kiweddeyo ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe n'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku unity platform ku lwa ofiisi yokka njagala tutambulire wamu ffenna bega ku bega atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda atayagala okwegatta ye mulabe tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu mu mirembe tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah so mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abampeera obuwanguzi musigale nga mukolera ddala emirimu egy'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala He indeed deserved this standing ovation. You deserved it. Who would have done it better than what the Honorable retired Colonel Atidde? We want to thank you as the National Unity Platform. People power, our power, NUP, everywhere. You've done us great. What is our mission? What do we intend to do as citizens of this country? Thanks for those great and strong words from a man of wisdom. We are so grateful. Clap for him. Join me to clap for the Honorable Dr. Atidde. Our president indeed said it. We are the leaders of the future, and the future is today. Who else can say it better than our president? Your Excellency, kindly allow me to invite the Honorable Matthias Mpuga, the Deputy President for the Central Region, to make a few remarks and invite you, Your Excellency. Thank you.